mulembe wagonera otyena Charles James Senkubuge wakulike weekend mukulu James Senkubuge Charles Senkubuge tukubudde nti Mbale tukedde bulungi embeera simbi nnyo nga muganda wange ow'emukono wabategeeza ab'NRM munene Mbale batandise okuba nti beesikasika naye tujja kubanga tubakutuusaako wiiki ejja nga nvuddewaawo mukulu Senkubuge okusoma kwa kutandika olunaku olw'obbalaza wiiki ejja era aba P7 abasinga bo bafunye ebibuuzo byabwe nga bakuba nti batandika nga 17 naye gavumenti yagenda nebanga essaawo vocational schools oba amatendekero ag'emikono ag'enjawulo mu ggwanga era nawane Mbale waliwo Mbale Polytechnic community nga abaana naddala P7 senior 4 atasobodde kufuna ssente za kweyongerayo mwe bayita abasobola okubanga batuuka mu eyo oba university gye baagala. Mukulu Othieno Anton ng'ono yakulira abazadde ku ssomero lino yategeeza nti abazadde baleme nnyo kutwaliriza kintu kikwate nti omwana adda mu Polytechnic aba talina kyagenda kukola. Yagambye nti okusinziira gavumenti yavuddeyo nega nti buli mwana asomye okuva mu Polytechnic eno okumala emyaka 3 oba 4 aba asobolera ddala okuvaawo n'ajoininga university n'ate ekirungi ekivaamu nti ono yaba asomye emyaka 3 gino oba 4 nga alinaako skill gy'alina kyeno baana mulimu gw'abayize mu mutwe okuggyako kwono asomye senior 1 paka senior 6 olumaliriza nga talina kyasobola kukola. So yagambye nti abazadde gavumenti asuulirako abaana 160 nga bano basomera bwereere mu Polytechnic eno abavudde ndala mu P7 nga kino agamba nti omwana wa P7 waba amaze okusoma emyaka 3 oba 4 aba asobolera ddala okujoininga university yonna mu ggwanga ne skill gy'aba alina oba byo by'abayize ng'asobola n'okwekozesa mu mbeera eno ng'ate bw'asoma. So yagambye nti abazadde abaana abo bakoze P7 baleme kuba nti abaana bano babaleka baleme kweyongerayo babaleete wano oba Polytechnic yonna mu ggwanga ajjukira nti zino ziri mu ggwanga lyonna n'olwekyo oyo abatamanyi weeri ayinza okugenda ku ofisi ya RDC yonna n'abuuza n'abanga asobola okuba nga atwalayo omwana we eyakoze P7 omwana aleme kutuula waka asobola okuba nga agenda okuyiga ku by'emikono n'ebirala byonna kuba basomesaayo okulongoosa emmoroka n'ebirala byonna nga obimanyi gavumenti byezze erambise. Katulabeyo omukulu ono Othieno Anton ng'alambulula ku nsonga eno eya Polytechnic eno n'engeri gyetambulamu n'okuyamba abo abaana bavudde mu P7 oba senior 4. Even the current program within the National Council of Higher Education, they have put it right that even children who perform well here at certificate level and get the first grade, they are admitted directly for a degree. They are equivalent to senior 6 who perform well there and go direct. So these children have a chance. Once he performs well and gets high marks to first grade, will go straight because Ustema University admits them and honor scholarship, government scholarship they are given. Who goes to S1, S4, 4 years, then 2 years. That is when you join a direct. But this one is 3 years, then 2. When somebody scores higher, children access. But the skill development in the junior impresses the parents. As they saw here, you find those juniors doing a lot of activities here, and they are this hands-on activity. So we train them to do things by themselves. So at 3 years here, they can do something. They are not equal to those secondary school students who are learning. Okay, mukulu Senkubuge oyo yatwala abazadde ba PTA chairperson mukulu Anton Athieno ng'alambulula ku nsonga eno. Webityo webibadde wiiki eno Mbale sijja kubanga nsusa wano muganda wange Kasese naye kyemmanyi atukuumye alyoke nga atuwa biki ebiri Kasese. Back to you, studio mukulu Senkubuge. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.